Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. President Park Geun-hye ataggwako byewuunyisa ye President wa Korea eyasooka okukyala mu nsi ya Iran nga lumu omwezi ogwokutaano 2016 era ng'ekyamutwalayo kwe kwongera okunyweza enkolagana ya Korea ne Iran mu byenfuna n'obusuubuzi. Ku bugenyi buno yeetaba mu nteeseganya ne President w'eggwanga lya Iran ebiseera ebyo Hassan Rouhani era basse emikono ku ndagaano ey'amawanga gombiriri okukolagana mu by'obusuubuzi. Endagaano eno yabala ebibala era nga mu bbanga ettono eddala ebyenfuna by'ensi zino zombiriri byeyongera okuva ku buwumbi 6 obwa ddoola okudda ku buwumbi 18 obwa ddoola, ekintu ekyali tekibangawo mu byenfuna bya South Korea. Ebyafaayo bingi Park bye yakola ng'ekyokubanga ye pulezidenti omukyala eyasooka okufuga South Korea ye yasinga okutabaganya North ne South Korea nga n'okutuusa kati atunuulirwa ng'omuzira mu South Korea n'amawanga ageetooloddewo. Wabula ku ntandikwa y'omwezi guno Park Geun-hye bannansi ba South Korea baamugyamu obwesige olw'ebigambibwa nti yakozesa entebe ye okufuna ensimbi okuva mu kampuni ez'enjawulo nga Samsung, Hyundai n'endala ezitamanyikwa mayitire. Ensonga endala eyamuggisaamu obwesige yeekuusa kukunnyikira kw'ekidyeri kya Sewol mu Apuli 2014 ng'era ebitongole ebikessi birumiriza Park okuba n'omukono mu kino. Nga mwenda omwezi guno gwennyini akalulu akamugyamu obwesige kaakubibwa era nakyala Park Geun-hye n'agobwa okuva ku ntebe y'obwa pulezidenti nga Ssaabaminisita wa South Korea Hwang Cho-ahan bwakutambuza eggwanga lino okumala ennaku 18 nga kkooti z'amateeka bwe zikubaganya ebirowoozo ku bivunaanibwa Park. Ebyafaayo bya South Korea biraga nti omukulembeze omulala eyaggyibwamu obwesige mu ggwanga lino ye musajja mukulu Roh Moo-hyun kati omugenzi mu mwaka gwa 2014. Bannamateeka mu South Korea balina ennaku 18 okutuusa nga 6 omwezi ogw'omukaaga 2017 okuwa ensalawo yaabwe ku bivunaanibwa nakyala Park Geun-hye. Madrin Nabukeera, KTV, amalindirire.